Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda waffe era omununuzi waffe, oyo eyatonda eggulu n'ensi, eyaliwo ku ntandikwa era agenda okubeerawo ne ku nkomerero, oyo eyamanya enkomerero ku ntandikwa era yamanya entandikwa ku nkomerero. Yesu Kristo Mukama waffe era Katonda waffe, era yoyo Katonda waffe yatonda ensi eno, ayagala tutambulire mu butuukirivu tusobole okumulaba era tutambulire mu kwenenya tusobole okunaazibwako ebibi byonna omulabe by'aba atuleetedde okutambuliramu, kubanga ebyo ebibi bwe tuba tetubyekutuddeeko, bwe tuba tetunaazibwa ne bituviirako ddala, biba bijja tutwala mu muliro mu geyeena, kubanga ebyo ebibi biba bujulizi nti tusaanidde kubeera mu muliro. Naye bwe tunaazibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo, ekyo ky'ekyambalo ekitwambazibwa, ekyambalo ekyeru eky'obutuukirivu era eky'obulokozi, ng'era ekyo ekiraga nti tusaanidde ogenda okubeera ne Mukama Katonda waffe Yesu Kristo, kubanga ye yagenda mu ggulu otutegekera ekifo ekirungi. Olwaleero ngenda kwogerako ku muntu waffe ow'omunda, lwaki tulina okubeera abantu ab'omwoyo. Okubeera abantu ab'omwoyo kikulu nnyo, abantu abali spiritual, kubanga obulamu bwaffe obw'omwoyo mwe tulina okusooka okukula, kubanga bwo obulamu obw'omwoyo bwe bufuga oba bwe busitudde ebintu byonna ebisigadde eby'obulamu byaffe. Bwe tuba nga omuntu waffe ow'omunda oba ow'omwoyo nga takuze, nga tetufuddeeyo kufukirira muntu waffe ow'omunda, omuwa ekigambo kya Katonda, okusaba, okusoma, tuba tujja kufuna ebintu eby'ensi eno naye nga tetujja kubeera na mirembe, kuba emirembe Mukama waffe Yesu Kristo y'agigaba, kubanga ye yayogera agenze naye atulekedde emirembe. Emirembe singa ensi bw'egigaba naye emirembe egigye, kubanga emirembe ensi gy'egaba gyegyo abalala gye balaba n'amaaso ne basuubira mirembe, naye nga tewaba mirembe. Ensi ewa eby'obugagga, ewa ettutumu, ebifo ebirungi, naye nga mazima emirembe gy'omu mutima nga tewali. Naye omuntu waffe ow'omunda bwe tuba nga tulina okuyaayaana ajjuzibwe Mwoyo Mutukuvu, okwagala kwa Katonda n'obulamu bwa Katonda, tuba tujja kubeera n'emirembe mu mutima, tuba tujja kuba nga tuli bamativu n'ekyo kye tulina. Tuba tujja kuba nga tuli bamativu n'ekyo kye tulina, era tuba tujja kubeera n'enkolagana ne Mukama Katonda, enkolagana nga tusobola okufuna okubikkulirwa n'okumanya ebyo ebisukka ku maaso g'omuntu bye gasobola okulaba, kubanga okubeera nga bye tukola bitambula bulungi, nga tulina ssente, nga tulina ettutumu, nga tulina amannya ag'ekikristaayo, nga tuweereza mu kkanisa, nga tulina byonna bye tusaba Katonda, emmotoka n'ebirala, ekyo tekitegeeza nti tulina enkolagana ne Katonda, oba nti tumanyi Katonda, oba nti buli kimu kigenda bulungi ffe ne Katonda, oba nti obulamu bwaffe obw'omwoyo ddala enkolagana esaanidde ne Katonda. Bw'oba nga omanyi Katonda, oba okimanyi munda mu ggwe, oba okimanyi era oba omanyi ekiraga nti olina Katonda. Ne we tugamba nti katugeze ng'osaba n'ogamba Mukama, bw'onampa ssente zenkana bwe ziti nja kukuwako bwe ziti, ate awo obanga ayagala okuwa Katonda enguzi, kubanga tetunnasaba Katonda amanyi kye twagala. Katonda amanyi kye twagala nga tetunnaba na kusaba, era amanyi kye twetaaga. Kati tulina kuyaayaanira kukula mu mwoyo, tumumanye. Omuntu amanyi Katonda oba omumanyi, era ggwe kennyini oba okimanyi. Era kisoboka omuntu okuba katugeze nga oweereza mu kyaki, olina ssente, by'okola bigenda bulungi, olina ettutumu, olina eby'obugagga, ng'era olina n'erinnya ery'ekikristaayo, naye ng'amazima Katonda tomumanyi. Naye ng'omanyi ebikwata Katonda,
oba ebikwata ku ddiini, naye kisoboka okuba nga Katonda tomumanyi. Ekyo kisobokera ddala, kubanga waliwo embeera ze tuyitamu, naye ng'embeera ezo waliwo ezituuka nga zeetaagisa omuntu amanyi Katonda. Okugeza omuntu ng'ali mu dimoni, omuntu asobola omusabira nakola deliverance, omuntu oyo n'awona. Omuntu alina okuba nga amanyi Katonda, nga tateebereza buteebereza nti oba amanyi Katonda, naye nga ye kennyini munda mu ye akimanyi. Era awo ku deliverance mu muntu abadde amanyi, alowooza nti amanyi Katonda, watuukira n'amanya nti kirabika ate kino sirina kukikola. Kati omuntu ng'omanyi Katonda ddala oba omumanyi, tebibeera nti byakuteebereza oba ndowoozayo, Katonda oba omumanyi era nga muggwe munda okiwulira, era ekisookedde ddala oba n'emirembe. Y'ensonga lwaki bangi basobola okufuna eby'obugagga n'ebintu ebirala byonna n'okubeera mu buweereza, naye nga mutuufu enkolagana ne Katonda teriiwo. Katubeere kugamba nti katugeze ne ŋŋamba nti ndi pasita. Omuntu nsobola okugamba nti ndi pasita naye nga mutuufu Katonda simumanyi, naye nga mmanyi ebikwata Katonda, manyi ebikwata ku Bayibuli, ebyawandiikibwa mmanyi, naye nga Katonda ye kennyini nga simumanyi. Ekyo kisoboka ng'omuntu wange ow'omunda tannakula. Ekyo kisoboka nga Katonda andi wala, naye nga weewaawo abandaba naki bamanyi nti ono muntu wa Katonda. Kati kyenjogerako tuyayane okumanya Katonda, tube n'enkolagana eyannamaddala, okumanya Katonda. Ng'era okumanya Katonda, ekimu ku kituleetera okumanya Katonda kibeera kigambo kya Katonda, ng'ekigambo kya Katonda kijjudde omutima gwaffe n'akamwa kaffe n'endowooza yaffe. Kubanga gy'okoma okuteeka ekigambo kya Katonda mu bigambo by'oyogera, mu ndowooza yo, nga ddala okusaba, kubanga Mukama atugamba mu kitabo kya 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, tusabe nga tetukoowa. Kati w'obeera ng'osaba mu mutima gwo ng'ogamba Mukama nteekaamu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo, era n'osaba Mukama akuggyemu by'atayagala, ekintu ekyo obeera nga okisaba, ekyo kituuka ekiseera nga ekigambo kya Katonda kye kitwala ekitundu ekisinga obunene mu kamwako. Era kituuka ekiseera bw'ogenda osaba bw'otyo nga ekigambo kya Katonda kitwala ekitundu ekisinga obunene eky'omutima gwo. Ekigambo kya Katonda we kiba nga kitwala ekitundu kinene mu mutima gwo, kituuka ekiseera ne kiba nga kikwata era nga kikyusa enneeyisaayo oba enneeyisa yaffe nga tutambulira mu kigambo kya Katonda, nga kijjudde mu mutima gwaffe ne mu kamwa kaffe ne mu ndowooza yaffe, kitandika okukyusa enneeyisa yaffe neeba nga esaanidde mu maaso ga Katonda. Kati era ekyo ekigambo kya Katonda ekijjudde mu mutima gwaffe kye kituuka ekiseera ne kikungula omukisa, ne kikungula obutuukirivu, ne kikungula okwenenya, n'okuba nga tubeera nga tugobeddwamu emizimu gyonna ne gigenda. Kiba kigambo kya Katonda nga kyatula mu mutima gwaffe ne kitwala ekitundu ekisinga obunene, ne kiggyawo ebyo byonna enzikiza omulabe gy'eba yaleeta. Ffenna tulina obuyinza bwe bumu mu mwoyo. Mukama ffenna Yesu Kristo atuwa obuyinza eri amaanyi g'omulabe gonna, naye ekipimo ky'ekigambo kya Katonda ekijjudde mu mitima gyaffe, mu kamwa kaffe, mu ndowooza yaffe kyawukana, so nga ate ekyo kikulu nnyo okulaga eddaala ery'enkolagana yaffe buli omu kinnoomu gy'alina ne Mukama Katonda. Bwe tuba nga tetuli mu mwoyo, waliwo ebintu ebijja otulumba nga tetusobola bitegeera, naye nga byetaaga oyo amanyi Katonda. Gy'okoma okusemberera Katonda afuuka ekiseera n'aba nga mukwano gwo, ng'omumanyi, ng'era nawe kennyini okimanyi nti omumanyi. Kambabuulirayo akagero kano kamu. Akagero kano kakwata ku abazadde abamu
abazadde ono yali muzadde omwami n'omukyala nga balina omwana waabwe omu yekka muwala, naye baali balina ebintu ebya famire, katugeze oba oyinza obiyita oba byeyinza okuyita oba ebyobuwangwa weebityo nga babisikira. Kati ebintu bino kwegamba nga bintu bya sitaani, birimu engeri oba ebibbo ebintu weebityo ebya sitaani nga babisikira bya famire era nga basuubira bireeta bukuumi mu famire. Naye kati we baazaala omwana waabwe ono omu yekka ow'obuwala, ebintu byabwe ebyo ne bibasaba omwana ono abiremu abiweereze. Abazadde bano babiri bombi ne bakkiriza ne bakyatula, kuba sitaani waba alina kyakusaba ayagala okyatula ategeere ddala omuweereza, kuba ekyo kyoyatula bujulizi ku lunaku olusembayo nti wakkiriza n'osalawo n'omutima gwo ogoberere omulabe. Kati ne bawaayo omwana waabwe oyo omuwala omu aweereze sitaani. Naye abazadde bano ababiri baafa ng'omwana waabwe ono tannakula bulungi nga akyali mu myaka awo ng'etaano. Naye kati omwana ono omuwala bambi bazadde be nga bwe baafa n'abaako gye yakulira ewa jjajjaawe. Naye we yakulira ewa jjajjaawe, jjajjaawe teyamanya nti omwana ono bazadde be baali bamuwaayo ewa sitaani, era n'omwana ono bambi omuto teyamanya. Naye waba akula aweza myaka 17 oba 18 ng'alina ebirooto byafuna byatategeera, ng'aloota atudde n'emisota nga gyogera, ng'agyogera nagyo, nga gimusanyukira, nga bazannya, naye nga tabuulirako jjajjaawe, naye nga ebintu ebyo abiroota nga gimuwa ssente. Kati n'agenda ng'akula, bwe yagenda ng'akula aweza emyaka awo 2 nga waba atambulira awulira eddoboozi ly'egyemisota ng'egy'omu birooto, ng'awulira gyogera gimugamba kati genda wano, kati genda wano, ddala ng'asanze ayita kumpi n'omusajja yenna, nga gimubuulira ku musajja oyo bw'afaanana, emirimu gye gy'akola, fyuca ye bw'enaabeera. Kati ono omwana omuwala ye yalowooza kino kyama ky'amaanyi, ekirabo ky'alina, naye nga awulira emisota nga gimubuulira, bw'ayita ku muntu gimubuulira ebikwata ku oyo omuntu. Era omuwala ono yabuuliranga abantu ebintu ebyo beewuunyanga, ayinza okusanga omuntu n'amubuulira ebimukwatako, omuntu oyo ne yeewuunya, era nga balowooza omuwala ono alina amaanyi ag'enjawulo, naye ye yawuliranga emisota egyo nga gye gimugamba. Kati yatuuka ekiseera ng'emisota gimugamba agende abeeko abasajja ddala ab'amaanyi ab'ettutumu ab'ebbeeyi oba bakola emirimu egy'amaanyi, nga emisota gino gimutuma agende abaganze bababeere babbaabe, naye ng'omuntu gw'abeera naye omulundi gumu taddamu kubeera naye. Naye ng'emisota gino gimugamba buli muntu gw'anaabeera naye bw'aba nga badde musuubuzi ng'akola bizinensi y'amaanyi, ebintu bye bajja bikwata oba bigwe mu nnyanja bagambe emmeri yagudde, oba abadde musomi ng'alina ebintu by'asoma amagezi gagenda muggwako byonna bitandike kwonooneka, bw'aba abadde kugamba alina ebintu ebirungi byonna bigenda kwonooneka, bw'aba abadde mugagga kasita abeerako n'ono omuwala obugagga bwe bwonna nga bugenda. Kakati ku kyalo okwo kwaliko omwami nga muto myaka 24. Omwami ono n'agaggawala nnyo, naye era ku kyalo nga bamumanyi ne bamuwa ekitiibwa eby'enjawulo. Kati omuwala ono emisota gino ne gimutuma agende alabe nga atondawo enkolagana n'omuvubuka oyo abeere naye, ng'emisota gyagala omuwala ono singa agenda n'abeera n'omuvubuka oyo nga bbaawe, obugagga bw'oyo muvubuka bwonna bajja butwala, sitaani ajja butwala. Omuwala n'asala amagezi n'agenda n'abeera n'omuvubuka oyo, era ne baagalana. Omuvubuka n'agenda ng'ayavuwala, omuntu yali alina amamotoka amayumba ne bimuggwako, n'atuuka ekiseera ng'ate asulana mu nnyumba y'oyo omuwala, ate omuwala ennyumba gy'apangisa. Omuntu yali omugagga alina n'amamotoka, naye mu myaka 2 nga byonna bigenze. Naye n'omuwala ye emisota nga gimubuulira. Kati omuvubuka we yamala okuyavuwalira ddala nnyo, emisota ne gimugamba kati muleke mwawukane mukasamba amaze okwavuwala. Era omuwala n'agoba omuvubuka n'agenda. Omuvubuka gye yatuuka eyo nga wayise ebbanga mikwano gye ne gimuwa ssente addemu ayimuka akole bizinensi, n'abaako ate bizinensi gyagendamu endala y'amafuta. Emirimu gye ne gitandika okuyimuka, era emisota gyo ne gikoma ew'omuwala ono gimugamba omuvubuka oli gwe twayavuwaza yazzeemu n'afuna ssente, ddayo era obeere naye mugamba akusonyiwe byonna, mudde mukolagane, tuddemu n'ezo ssente z'alina nazo tuzimuggyeko. Naye ng'ate omuvubuka oyo naye yalinga agenda mu kyaki n'asaba, ng'era mu kyaki bamumanyi, ng'era ne mu kyaki ayimba ne mu kkwaya, naye ng'ate bino byonna bimutuukako.
ng'obudde bwafu agenda mu kyaki n'ayimba. Omuwala n'addayo n'ayogera n'omuvubuka ne bategeragana ne yeenenya. Omuvubuka n'amusonyiwa ne baddamu ne babeera n'omuwala ono. Naye era bwe yabeera naye mu mwaka gumu bizinesi gye yali akoze omuvubuka nayo n'eddamu n'egwa, ssente ne zibulira ddala, ne ku kyaki nga takyagenda. Naye lumu baba bali mu kyaki nga bagenze kusaba, ne wabaawo essaala gye baasaba, ng'essaala eno yakugoba mizimu. Pasita yaliwo n'agoba emizimu gyonna egiri omuvubuka ono mwali mu kyaki n'omuwala oyo, n'agoba emizimu. Kati omuwala ono emisoto egyo nga gimwogereramu nga gimugamba afulume mu kyaki agende, nga giwulira omuliro gugyokya, omuliro gwa Katonda, omuliro gwa Mwoyo Mutukuvu. Kati omuwala we yayimuka n'agamba omuvubuka, omanyi tuve wano tugende. Omuvubuka n'amugamba ate abantu bakyasaba, lwaki tugenda? Omuwala yali akyayogera emisota, omuliro ne guyitirira ne gyogerera ddala. Pasita n'ajja n'akwata ku muwala ono, emizimu ne gyogera, n'ayogera ebibadde bigenda nga mu maaso. Omuwala n'ayogera ye yavuwaza omuvubuka sente ezasooka n'ezaddako. Omuvubuka yeewuunya nnyo omuwala nga ayogera ebintu bino byonna. Essaawa eyo nga omuwala tali ye, wabula emizimu giri nga Katonda agireetedde okwogera. Era pasita n'asabira omuwala ono, emizimu egyo ne gigenda. Naye oluvannyuma pasita n'abuulira omuvubuka ono n'omuwala ono, n'abayita mu kansolingi, n'abagamba wadde ebibaddewo, omuvubuka ono agende abeere n'omuwala ono, bagende mu bufumbo obutukuvu, beeyanjule, babamanye. Era pasita n'agamba omwami ono nti omuwala ono kyabadde si yeye, wabula aliwo emizimu egimubaddemu ddimoni nga ze zimuleetera okukola ekyo. Era pasita n'agamba omwami ono nti kirungi nnyo, talina kukoma ku kuweereza buweereza mu kyaki, na kuyimba mu kwaya, na kugendanga oba kugenda n'asoma obusomi Bayibuli, naye ayaayaane okubeera omuntu ow'omwoyo, asobole okulaba okusukkuluma ekyo amaaso ge kye gasobola okulaba. Kugamba ayaayaane okumanya, asobole okumanya omuntu mu mwoyo, asobole okumanya n'omuntu gw'ali naye mu nnyumba kikyali mu mwoyo. Kuba aba nga si muntu wa mwoyo, sitaani agenda muzannyirako nnyo, ajja kutwala buli kimu, nga muntu ono alowooza amanyi Katonda naye nga Katonda ali wala naye, Kuba bw'aba amanyi Katonda yalibadde alaba obwo obutego bwonna omulabe bwe yalibadde aleeta. Kuba omuwala ye buli lwajja nga emisota gimutumye, asooka kulaba omuntu ono gw'agenda okulumba amanyi Katonda. Kuba obutamanya Katonda, Bayibuli etugamba nti abantu ba Katonda babula, abaana ba Katonda babula lwa butamanya. Ensonga lwaki kugamba muganda wange aliyo nti tuyaayaane okumanya Katonda, tube n'enkolagana, tubeere abantu ab'omwoyo. Bw'obeera omuntu ow'omwoyo, sitaani ne wasindika omuntu ajje abaako kyakola, gw'oba wamulabye edda oba wategedde edda, kubanga buli kiseera obeera osaba. Olw'okuba obeera osaba, omutima gwo gujjuzibwa ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kifuuka kitundu ku ggwe. Olwo Bayibuli neefuuka omutindo obulamu bwo kwe butambulira. Ekigambo kya Katonda kifuuka kugamba omutindo obulamu kwe butambulira, oba osobola okufuna okubikkulirwa n'okumanya ebintu eby'enjawulo. Kati kyembadde ntegeeza omuntu okumanya Katonda kwe kubeera nga osobola okumanya ekintu ng'ekyo, nga sitaani talina ngeri gy'ayinza kwekweka mu muntu ate najja n'akusemberera ng'ate sitaani amulese kukulwanyisa, ng'oba osobola okkiraba. Olwo oba oli muntu wa Katonda ng'olina enkolagana, nga tolina bubeezi linnya lyokka lya Kikristaayo, toweereza buweereza mu kkanisa, oba toyimba buyimbi mu kwaya, oba togenda bugenzi ku Sande wokka n'osaba, oba ne Bayibuli, awo mukwano oba weerimba wekka. Osobola okulimba abantu abakwetoolodde, osobola okulimba abantu bonna abakulaba, naye tosobola kulimba Mwoyo Mutukuvu, era tosobola kulimba Katonda. Maaso ga Katonda omanye ekiri mu mutima gwo. Okumanya Katonda si kuteebereza, si ndowooza. Katonda waffe wa ddala awa okubikkulirwa. Yesu Kristo mulamu, era nga bwe yali bw'alibeera nakati era bw'ali, akola ebyamagero, akola deliverance, awonya, awa okubikkulirwa, era ayagala bbiwa buli omu. Omuntu osobola okugamba nti oli pasita, kuba kubeera pasita oba musajja wa Katonda oba ki, omuntu yenna asobola okyeyita paka nga kigezeseddwa mu mbeera etali ya bulijjo. Kwolwo lwe bategeera nti ye wamma ono mukyala wa Katonda,
ono musajja wa Katonda, olwo nga bategedde omanyi Katonda. Kati kinjogerako tuyayaane okumanya Katonda, ng'ekyo tukifuna ng'omuntu waffe ow'omunda ow'omwoyo akuze, nga tuyayaana omufukirira ekigambo kya Katonda, nga tutambulira mu butukirivu. Y'ensonga lwaki mbeera nkubuulira iggwe ayagala okumanya Katonda abeere mukwano gwo, nga toyagala bwagazi bantu kumanya nti oli mukristaayo, oweereze mu kyaki, oba obeere ng'obeera ne Bayibuli buli kiseera. Kuba sigamba nti buli lw'okwata Bayibuli n'olaga abaliwo ne balaba nti ddala obisoma ne bagamba nti ono kati muntu wa Katonda, oba weerimba wekka. Mukama akebera mitima, Mukama akebera mitima. Singa sitaani anaaweereza omuntu agenti wa sitaani ajje abeeko obulabe bwakutuusaako, onaamutegeera, onaamulaba, osobola okulaba ekiri mu mwoyo, osobola okulaba obutego bwa sitaani. Mukama yatuwa obuyinza oba obukozesa, omanyi engeri gy'oyinza obukozesa. Y'ensonga lwaki gwali yampuliriza twetaaga tubeere abantu ab'omwoyo. Yesu Kristo ffenna atuwa obuyinza bwe bumu. Oyo gw'olabira asabira abantu ne bawona, oyo gw'olaba akola deliverance, oyo gw'olaba akola ekintu ekirala kyonna, oba n'awa bunnabbi, oba n'asomesa, oba ekintu kyonna nga kya Mwoyo Mutukuvu, naawe osobola okukolera ddala ebyo n'ebisingira ddala ebyo. Naye ekyenjawulo ky'ekipimo ky'ekigambo kya Katonda ekitwala ekitundu ekinene mu mitima gyaffe, kubanga ago ge maanyi. Ekigambo kya Katonda okijjula mu mutima gwo, ekyo kye kikungula enneeyisa eyo ey'obutuukirivu, kye kikungula omukisa gwa Katonda, kye kikungula okwenenya, kye kikungula okufuna okubikkulirwa. Ffenna obuyinza tulina bwe bumu, ate ng'oluusi waliwo okusoomoozebwa kwe tusanga, naye nga tujjukire Yokaana 16:33, Yesu Kristo yatugamba nti mu nsi eno tujja kusanga okulemesebwa, naye mu ye tujja kuwangula era tujja kuba n'emirembe nga tuli mu ye, mu Yesu Kristo. Okubeera mu Yesu Kristo kitegeeza okutambulira mu kigambo kye nga kye kitudde mu mutima gwaffe, nga tetwogera bwogezi nti mu linnya lya Yesu Kristo, naye nga ne mu mutima gwaffe kye kijjuddemu, nga mu mutima temujjuddemu kirala, ate ku mmwa ne twatula Yesu Kristo. Tulina okuba nga kye twatula ku kamwa kye kijjudde ne mu mutima gwaffe. Yesu Kristo atula mu mutima gwaffe. Era Yesu Kristo yatugamba, yasaba n'agamba nsaba okukkiriza kwo kuleme kulemererwa, kubanga yamanya tugenda kusanga okusoomoozebwa. Bwe tusoma mu kitabo kya 2 Corinthians chapter 12 verse 7 okutuuka ku verse 10, tulaba nti omutume Pawulo emirundi 3 yagenda ng'asaba Katonda amuggyeko eryo eriggwa omulabe eryali atadde mu mubiri gwe, nga kitegeeza omutume Pawulo waliwo obulumi bwe yali ayina, ng'ayina ekisago okuva ew'omulabe sitaani. Naye buli yagendanga okusaba Katonda akimuggyemu, Katonda nga amugamba ekisa kyange gy'oli kimala. Yagenda omulundi ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu. Emirundi 3 kiba kitegeeza aba yagenda emirundi mingi, buli mulundi bala nti gukiikirira emirundi 10, kuba Bayibuli kitabo kya bunnabbi, kitabo kyogerera mu ngero. Nga kino kitulaga nti omuntu okufuna ekisago okuva ew'omulabe sitaani kitegeeza oba omwewadde sitaani okututuusaako ekisago, ffe kennyini tuba tutambulidde mu kkubo lye, olwo ne tuba nga tumuwadde olukusa okujja otutuusaako obulabe. Naye kye tulina okumanya nti ffe abali mu Kristo, oba ffe abakristaayo abasinza Yesu Kristo mu mwoyo ne mu mazima, obunafu oba obulabe oba ebisago omulabe byatutuusaako tekitegeeza nti tetuli bakristaayo oba tetumanyi Katonda. Ekintu kino ekyatuuka ku mutume Pawulo kitulaga nti omuntu yenna asobola okutambulira mu kibi, asobola okukemebwa, asobola okukola ensobi. Naye ekyenjawulo ku muntu oyo owa Katonda ayagala okumanya Katonda, alina ekigendererwa eky'okugenda mu ggulu, bw'akola ensobi oba omulabe bw'amutuusaako ekisago, ekyo ekisago ate kyongera kumuleeta eri Katonda.
kyongera kumuleeta eri Katonda, kuba bw'akola ekitali kituufu omutima gumulumiriza, Mwoyo Mutukuvu amulumiriza ekintu ky'okoze si kirungi, ate n'atandika okuyaayana okugenda ennyo eri Katonda. Oluvannyuma ate neyeebaza Katonda nti ekyo kyaliwo kuba kyamutwalira ate okusemberera ddala Katonda. So nga abalala abantu b'ensi abatatambulira mu kwenenya, abatalina kigendero kya kutambulira mu butuukirivu, bo ate obunafu bwe bujja gye buli bubaleetera kwawukana na Katonda ne beeyongerayo. Naye abo abatambulira mu Kristo, obunafu bwe bujja bubaleetera kudda eri Mukama. Era obunafu obwo omuntu atandika okwenenya, n'atandika okusiiba, oluvannyuma ate n'atandika kusemberera Mukama. Obunafu obwo oba ensobi eyo ate n'etandika tusembeza nnyo kumpi ne Mukama. Tewali ajja n'asembera Mukama Katonda n'amumanya n'aba n'enkolagana nga tayise mu kukola nsobi, kuba eyo ensobi emuleetera okwenenya, okukakkana ku maviivi, okuyaayaana, okukaaba, n'awulira obulumi mu mutima, n'awulira ennaku, okunyiiza Katonda, n'amaliriza ate nga asembedde eri Katonda, Katonda n'amwaniriza, kuba Yesu Kristo abeerawo twaniriza wonna we tukomerawo. Ensonga lwaki kyayagala twenenye, ensonga lwaki naawe olina okwogera ku kwenenya. Emirundi mingi tumala kuyita mu nsobi ne tulyoka tujjukira okugenda ku lusozi okusaba, okusiiba, okwenenya, nga twenenya. Naye bwe tumala okwenenya, olwo ekigambo kya Katonda tutandika okiteeka mu nkola kibeere ekitundu ku mutima gwaffe, kijjule mu mutima gwaffe, olwo kitandike okukyusa enneeyisa zaffe, era okikyusa enneeyisa zaffe kye kitandika okukungula omukisa, obutuukirivu na byonna bye tusaba okuva eri Mukama Katonda. Okusaba mu mutima kutuyamba nnyo okuteekawo obukuumi eri ebyo bye tulaba ne bye tuwuliriza ne bye twogera, kubanga buli kintu kye tuwuliriza kikosa omwoyo gwaffe, bwe kiba nga kiva eri mulabe Sitaani, kye tuwuliriza mu matu oba kye tulaba n'amaaso. Naye bw'oba nga weenenya, obeera otambula ng'osaba mu mutima buli kimu ky'okola, oli ne wajja okwogera emboozi etasaanidde, oba oli n'aleeta ekintu ekitasaanidde n'akikuteeka mu maaso ng'akusomooza, bw'oba muli mu mutima wamanyira okusaba, gw'ogenda mu maaso okusaba mu mutima gwo, ogenda mu maaso okusabira ddala ng'oga Mukama, nzija mu by'otaagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala ko n'obulamu bwo. Kati ye abeera wali ng'ayogera, naye nga ggwe tomuwuliriza, ye yalowooza nti omuwuliriza, naye nga ggwe munda mu ggwe oli mu kusaba, onyiikidde mu kusaba. Kati ekyo ky'olaba ne kitakosa mutima gwo, ekyo ky'owuliriza ne kitakosa mwoyo gwo kuleetako nzikiza, kuba omutima gwo si gye guli, omutima gwo guli wa Mukama. Omutima gwo guli wa Mukama. Era oligyakoma okwogera ebyo ebitasaanidde gy'oli ng'asoomooza, gwe oyongera kusaba mu mutima, oyongera kusaba. Biri by'ayogera biba tebigenda kukosa, ebintu by'abayagala okwogera okumalamu amaanyi biba tebigenda kukosa, kubanga gwe oli mu kusaba mu mutima gwo. Ate okusaba mu mutima kye kintu eky'obugagga, eky'omuwendo ky'oyinza okulekera n'omwana wo. Omwana n'omuyigiriza nti bw'obeera olina ky'okola weemanyiza okusaba mu mutima ng'ogamba Mukama, nzija mu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala ko n'obulamu bwo. Ekyo n'ojja ng'okiyigiriza omwana, ekyo kya bugagga omwana talikyerabira, kubanga ekyo kikola kinene nnyo okumuleetera okumusembeza okumpi ne Katonda n'aba mukwano gwe, n'asobola okufuna okubikkulirwa, n'asobola okumanya Katonda, era n'asobola okutambulira mu butuukirivu, n'oba ng'omutadde ku kkubo erigenda mu ggulu. Kya bugagga nnyo okuyigiriza omwana kuva nga bakyali bato okusaba mu mutima gwe, n'abeera ng'asaba Katonda mu mbeera yonna, mu mutima gwe ng'asaba Katonda. Ekyo kya bugagga nnyo ky'osobola okuyigiriza omwana, atuuka ekiseera nga yakiyiga nga teweetaaga namujjukiza, ye mu mbeera yonna ng'asaba Katonda, nga buli kimu akiteeka mu maaso ga Katonda mu mutima gwe. We tufuna enkolagana ne Mukama Katonda, olwo tusobola okufuna okubikkulira kwa Yesu Kristo, era ekyo oba okifunye otegeera era omanya nti ddala Katonda mutegedde, era oyawula bwe wali ng'okkiririza bukkiriza mu Katonda, ng'ogenda bugenzi n'osaba mu kkanisa n'oweereza, obeera omu ku abo abakuŋŋaana, ate oyawula ne ku luno ng'otegedde Katonda, ng'omutegedde, kuba awo tewaba kiyinza kukutiisa.
buli kimu gw'oba okiraba bulala, ab'ensi bakiraba bulala, gw'okiraba bulala. Bwe balaba awatali busobozi gw'oba olaba obusobozi, bwe balaba ebitiisa gw'oba olaba okkubo, kubanga oba omanyi nti ekisa kya Mukama Katonda kikwambadde, okwagala kwe kwetoolodde, okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu kubeera wamu naawe. Mukama bakuume, tuyaayaane okubeera abantu ab'omwoyo, tukulembeze okuyaayaana okubeera abantu ab'omwoyo, kuba bwe tuba nga tetuli ba mwoyo ne tunaafuna ettutumu, ne tugaggawala, ne tufuna essente, amayumba, amamotoka, obulamu obulungi, mazima tetujja kubeera na mirembe, kuba obulamu obw'omwoyo bwe bufuga buno obulamu bwe tulabako obw'omubiri. Bwe tuba tetuli bantu ba mwoyo, omulabe sitaani ajja kutwala emirembe gituviireko ddala, ate nga awatali mirembe mu mutima, ne bw'oba ne ssente, ne bw'oba naki, oba weerimba wekka n'abo abakwetoolodde, naye nga mu mutima gwo obeera mu nnaku, oba mu maziga, oba mu kkaaba, era otuuka kuva mu nsi eno nga tomatidde, nga toli mumativu, ng'olina okuyaayaana ng'owulira waliwo ekibulawo, ng'essanyu tolimanyi. Mukama bakuume.